Ministry evunaanyizibwa ku byenjigiriza olunaku olwaleero balabiseeko eri akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Parliament okunnyonnyola ku nsonga y'ababaka abafuuse ekyogerwako nti tebalina mpapula ez'obuyigirize ezibeetaagisa okubeera mu Parliament. Omubaka wa Kalungu West Joseph Sseungu agamba akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu kandivuddeyo mu lwatu ne kalongoosa emirimu gyako kubanga kyeraga mu lwatu nti beekobana n'abantu ab'enjawulo mu lukujjukujju ne bassa emikono ku biwandiiko eby'enjawulo nga kyokka ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga nga tebikimanyiiko. Professor Simple Puda, not you as an individual, but you are inheriting liabilities. You want people connive with some bad people and they are spoiling the image of Parliament. Sseungu annyonnyola nti kino kireetedde okwonoona ekifaananyi kya Parliament olw'ababaka abazze bawangulwa mu makooti ag'enjawulo olw'okubeera n'ebiwandiiko eby'obuyigirize ebijingirire. Bafuna connivance ne basatifying ebiwandiiko by'abantu mu bukyamu. Kyembabuuzizza kiri kimu, lwaki ate tebakizeemu, lwaki osatifying ebiwandiiko ebitalina kusookera ku ggwe nga UNEB yesooka obifuna gwe n'obisatifying nga tebinnagenda muki mu UNEB yenna okusooka then ojja osatifying. Ekyokubiri, lwaki osatifying ebiwandiiko ng'etteeka ligamba tulina okukola consultation which mandatory ne UNEB neno certifying nga tokoze ekintu ekyo. Wabula Ssenkulu w'akakiiko ak'ebyenjigiriza ebya waggulu Professor Opuda Asibo John asambazza ebigambibwa nti beekobana n'abantu aba bulijjo naddala ku nsonga y'ababaka abazze bagobebwa mu Parliament nga batwaliddwa mu kkooti olw'obutabeera na mpapula za buyigirize obutamala. Professor Opuda agamba ababaka bano oluusi balowooza nti empapula ze balina nga bo ze bakozesa okwesimbawo ng'ababaka nga n'oluusi tezaatwalibwa eri akakiiko akavunaanyizibwa ku byenjigiriza ebya waggulu okutunuulirwa. The problem is with the legislators, the candidates who are not honest to themselves. They come through and then it's easy to blame the National Council. The National Council has nothing to do with people who reach Parliament and their documents were not verified by UNEB and not been verified by us. And then you easily turn around and say it is a National Council violation. Ababaka abakunukkiriza mu 20 be baakafuumulwa mu Parliament ng'abasinga obuyigirize bwe bubaleetera obuzibu. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.